Bukyaliko tubaniriza mu program nze nga bwe ndaba akawungeza akolunaku olwaleero mu ggwanga erya Uganda n'amawanga agatwetoolodde agakola omukago ogwa East Africa. Twagala okwongera okubeebaza mwenna abatulaba ku Dream TV ne ku Doxa TV saako ne ku Impact FM abawuliriza eddoboozi lino namwe abawagidde obuweereza buno kasokeddenga media etandika mu 1997. Omwaka guno omwaka ogwo oguwedde Impact FM yalondobwa nebeera radio station esinga mu East Africa era ne tuddamu ne tuwangula empaka eza Royal Gospel Awards nga manager ffe bwabadde ayogera mwabaddeko ku service wabula era ne Dream TV nayo yawangudde empaka ez'okuba TV esinga mu mwaka mu East Africa. Kale nno mwebale kubanga mutulaba, mwebale kubanga ate mutuwuliriza, tubeebaliza ddala programu zonna ze tubateerako ze muwuliriza n'abantu be tubeera n'abeera emabega w'emizindalo y'ekifaananyi kino oba ne kamera zino ne mubawuliriza n'obukulembeze obw'omutumwa Kristo Dr. Joseph Serwadda obutali bwa kukaka wabula obw'okuluŋŋamizibwa nga Mukama bw'amuluŋŋamya ensonga lwaki ebibalanga bino after some time birabibwa emabega eyo ebibuuzo byabeeranga bingi naye ndowooza mu Bayibuli omwo era mwe muli olunyiriri nti Mukama bw'aggulawo oluggi tewali n'omu alina buyinza kuluggala ate bw'aluggala tewaba n'omu alina buyinza kuluggula. Ndowooza oba oli awo oluggi lwa Dream TV oluggi lwa Impact FM ne Doxa TV lulinaawo open tewali n'omu ayinza kuluggala. Kale njagadde okutandikirawo kubeebaza. Victory Center mu Ndeeba yetuleeta wano buli lwa Sunday. Bembeera nabo ne babeera wano buli omu ng'ayogera nga bw'alaba okusinziira ku nzikiriza ye oba eddiini ye. Era bwe babeera wano tubaako n'emiramwa gye twogerako ne tugenda maaso n'okubanga tukubaganya ebirowoozo ne babasomesa ne muyiga nammwe ne mufuna omukisa okubanga mubuuza. Bantumye mbategeeze nti ku lunaku olwokutaano oluyitibwa olunaku olwokutaano olulungi bagye muyita Good Friday mu biro bino kati ebyamazuukira service wagenda kwera service ey'akawungeezi wali ku kisaawe ekya Doxa. Ku kisaawe ekya Doxa tuwa Kristo ayogedde ekigambo ng'aweereza nti egenda kubeera Valley of Prayer, Doxa Valley oba Valley of Prayer oba Prayer Valley kubanga kyo kiwonvu essaala ey'omu kiwonvu kubanga agambye nti tayagala ate kuleekaana n'abali ku nsozi. Abali ku nsozi mubeere n'ensozi zammwe neeno mu kiwonvu wabeereyo essaala efubuutukayo onaawulira. Kale ekyo kiri awo naye nga bagambye nti ku lwokutaano wagenda kubeerayo esaaviisi ey'akawungeezi kakasa nti obeerayo olunaku olw'Essande mu lunaku olw'amazuukira era kye kimu saaviisi gye gy'okubeerawo ku Doxa ate olwo ku Monday tulyoke tukomewo ku Victory Center mu Ndeeba tubeere n'omuzannyo oguyitibwa Galibafuula. Omuzannyo ogwo guzannyibwa ba strikers jangu obeerewo ogulaba emitwalo 2 ordinary 5 VIP n'emmeeza ya mitwalo 5. Kale nno abakulu bano bendi nabo bakolera ddala emmeeza 1 2 3 7 tuli 8 bwe emmeeza ebeeweza emitwalo 5 gabanyaamu abo abantu 8 ku mitwalo 5 Sheikh Muyivu gwe tulina wano eyasoma ebitabo n'otuuka enkokako tusinga tubalire mukaawo butubanga tugenda kulya emmeeza y'aba strikers nga ntebo y'abanzenga bwendaba ku Monday tane emirundi 8 nambye Sheikh Muyivu goli mazzi oli Sheikh mazzi buli omu atandika okwekeberamu emmeeza tubeerewo mu muzannyo ogwo. Ekiteeso chairman tukireetedde ku mpewo gy'oli ssebo taata bwe mbanga musiimye n'olukiiko tusobola okubeera n'emmeeza naffe mu muzannyo ogwo ne tulaba ku muzannyo ate mmwe ababaddewo wano mu ggwanga erya Uganda mukimanyi emizannyo ng'egyo gyabeerangawo nnyo ng'abantu bagirumba kuba labonita simanyi bazisa busolo mwamulaba ng'akyazannya emizannyo egyo kati jangu owagire ku banno ba strikers. Kale tubeerewo so nga tekusanda akawungeezi waliwo omu ku mukozi munnaffe wano kalabalaba Richard Kajiri y'omu ku bategese the gospel gospel music extravaganza bakuleetera abayimbi ne bababeesabeesa ne mumalako olunaku olwo olwa amazuukira obulungi
bagenda kubeera ku the Plaza Auditorium kakasa nti nawo obeerawo ku lunaku olwe Sunday kale bwetutyo ebintu bye nga bitambula. Alright, Mulumba yateredde dda mulokole Isa Mulumba so nga ate Sheikh Aman Sheikh Mivu naye mulaba wali ateredde bulungi nnyo mu studio akawungeeza akonako olwaleero. Semalulu naye ateredde bulungi nnyo. Musajja Mwangirikani ow'ekikwangala atali wa kikwangala atalya bisiyaga kale atagenda Sodoma na Gomora. Okay, so nga ate ne Sheikh Mazi Sheikh Zisa Busolo omukkiriza w'emizimu omusiraamuzi w'abafu naye ateredde. So nga ate ku ludda eno ow'ejjokolera twagala omukulisaayo obaka chairman yabutuwa ku mpewo era nawe tujja kuwayo eddakiika badde yaviirwako yafiirwa Sunday yewedde yasobola kubeeramu naffe naye olwaleero tusiimye tuwuna akomyewo ng'ate mulamu Yezu ng'akyamukuumye bulungi nnyo. Hajj Lubowa naye ateredde bulungi nnyo wakati awo mu kasaati akabbulu singa tubadde eri mu biri ebyobufuzi singa tugamba gyagwa olwa saati naye kale songa ne chairman wa program simanyi oba gyeri oba teriiyo ne chairman naye ateredde owa program eno nze nga bwe ndaba tukalakata ngenda kuwa mukisa eddoboozi chairman wayisaawo lyakola eryentambula omuzindaalo bumala oguwe ow'ejjokolera eddakiika emwemwe muzemba wadde ekisookera ddala omusamizi naye afiiriddwa muziika ab'enkima bageze okuziika era naye embeera kyabwe tetasobola naffe naye nga ensonga yaffe nayo kyagenda mu maaso abali eyo abatulaba akacwano k'ebyentambula kakyatuyigiririza ddala ate ng'omulimu guno nagwo tukyagukolera ddala gwali eyo alumirirwa omulimu ogwo tusaba obuyambi okuva gy'oli bwatulaba iyo bannaffe abali eyo mmanyi nti omukulu w'eggwanga lino awulira era bamutegeeza kyokka waliwo n'omuwala we Pastor Mulamba ekyo sirowooza nti kirina kikimunyenyaako ku nsonga eno ng'agikuttemu omukulu Triple A Anet Anta Among ensonga eno sirowooza nti nnene gyali bamu babiri basatu bana tebawera 10 ne bwaga nti buli omu muyiyeemu karawumu tekkalina kyekamu jako mukulu tayebwa tekalina kyekamutawaanyako ate nga mmanyi bali mu mbeera kati eyaaya n'okubeera abaki bakulu bakama baffe nolwekyo ensonga eyo bwe mugikwatako Sheika ngambye nti ne mama Fina asobola ogikwatako Sheika bwangambye Sheika ki anti bali babiri Sheika Muivu Amani yes Mama Fina amanyi era yamutemezaako nti munneewe misambwa munne amumanyi bamanyiganyi bulungi naye kyengamba ki omuntu yenna ali eyo eriyo bapasita abakoleddwako ne bwogamba nti anze ntandise na kino baliyo abasobola okuga nti nange nyongerezaako bwe nti nange nenyongerezaako bwe nti ensonga eyo nekola ki nevaawo ku ddiiro mbaagaliza olunaku olulungi Mama Fina taleta. Alete obadde osaba. Nze tandeetera. Uli agambye Sheika munno. Seka abeere muze sirera. Nza ndeetere. Owange tabeera padde omukisa gwange njogere Genda maaso. yogera basibo ne bannyabo mbalamusizaako
nze Sonko Charles okuva ejjokolera era nga bambi saasobola kubeerawo Sunday ewedde oluvannyuma lw'okuvibwako mukadde wange era mukadde wange oyo engeri gye nva ku kyalo ky'ejjokolera abamanyi ekyalo ky'ejjokolera abadde mutaka ng'aweza emyaka 99 n'emyezi 10 tuba tusuubira okuba nga tucelebrating emyaka gye 10 mu mwezi gw'okutaano naye mukama n'atasobola kutuusaayo ne twebaza Katonda w'obulamu obwo naye ng'omwami oyo ensi emumanyi era amanyire Dokita Bonaate kuba mumanyi yawangalira nnyo mu kukola emulago mu ggwanika omwami oyo nga bamanyiddwa nga Constantino Kawuma okuva mu myaka gy'enkaaga mpaka mu myaka gy'ekyenda yaweereza nnyo mu ggwanika era nga amanyiddwa nnyo ku kukola ku bantu ababeera bafiiriddwa bw'atyo ye mwami oyo ye taata wange bwe twaziika ku lunaku olw'Essande nesobola kujja era omwami oyo yazaala omusumba gwe bamanyi nga Simbwa Kawuma abeera ne Hakimu Ssemakula e London babeera bona era Hakimu Ssemakula yajja n'omusumba Alex Mitala baaliwo ku lw'effamire kuba famire mulimu abaana abalokole baki bangi nnyo ddala n'olw'ensonga eyo muzee waffe ne tumusibula bwe tutyo y'ensonga saasobola kubeerawo ate naye ndaba nga abantu ddala bulungi bagoberera waliwo abansanga eyo nga bazze kuziika muntu ne bannengeranga monna nze nga bwe ndaba ne bangamba buli nga bambuuzako ate to leero togenze ne mbaga ndi mu kuziika taata wange nti ate wano nze muyita bwe nti ate wano nze muyita bwe nti abalaba e Lugazi abalaba mu kibuga eyo sono nekindaga nti program bwe tuba tugikola ddala abantu gye bali bafaayo bayiga era nenebaza Katonda olw'ebyo bye tukola nga ddala bijjayo ekitiibwa n'obulungi bw'ebyo bye tugoberera ddala nga tumanya kitukkiriza Mukama abampeera omukisa. Tusanyukidde ddala Katonda yakuyisiza mu byonna byonna ekisiibo munaatera okukimalako ekisiibo kisigazaako ndowooza wiiki emu kale tutuuke mu mazuukiro kubanga wiiki ejja leero kwe kubadde okunyeenya amatabi n'omusiraamu ono yaze n'ettabi kwe kubadde okunyeenya amatabi nga ke kamu ku bulombolombo obukolebwa okuva mu Bayudaaya akatujjukiza obukulu bw'obununuzi bwaffe era tumanyi nti wiiki ejja gye tuyita wiiki entukuvu tutandika n'embeera efaanana bwe tutumaliriza nga tuli mu kukuba kkubo lya musaalaba omanyi waliwo tutandika n'evvu wakati awo ne tusiiba ekiddamu okulinga okuzuukusa abantu gabeera matabi ate ekisembayo libeera kkubo lya musaalaba lundi tutuuka ku ntikko y'obuwanguzi ge mazuukiro agasande n'olw'ensonga eyo ekisibo tukitwaliriza ennaku zaffe zibeera 46 neffe tusiibaka 4. weewaawo kankole okulungamya nga tutandika program olunaku olwaleero okusinziira ku byateesebwa ne byetwakkiriziganyako okuyita mu ntebe ya chairman buli omu obudde bwayogerera abumanyi era nnyogera okubakubiriza n'okubasaba nti munno bw'aba ayogera bw'owulira akakusiiye kawandiike wansi bw'anaamala okwogera otusabe olukusa nze ne chairman tujja kubanga tulukuwa osobole okuba nga oyogera tufube nnyo okulaba nga tuwuliziganya lwaki tukikola kubanga twagala abayizi babe nga bagoberera bulungi kye tuliko abali ku mpewo abatulaba n'abatuwuliriza bwe tunajja gye muli mu kaseera kammwe mu ddakiika ziri ezisembayo nammwe tubasaba bw'oba okuba essimu kakasa nti ate TV yo oba laadiyo togitumbudde eddoboozi ate kulemesebwa ffeno kuwulira oba n'okutwasa amatu olabanga abatalina bye tulina naye waliwo bye tuba tuwuliriramu kati bw'oyogera ng'otaddeko eddoboozi ng'ate wookubidde essimu wooliraanye eddoboozi eri waliwo ka eko akabeeramu eno katuleetera okuba nga tetuwuliziganya bulungi naye kyateweewulira ffe tujja kuba tukuwulira kasoowulira nti alo omanye kitegeeza tukutte kati teweetaaga ate kuteekako TV kugyongeza oba laadiyo yo tusobole okuba nga tuwuliziganya ofuba nnyo okulaba ng'otubuulira gy'osinzidde n'erinnya lyo bwe kiba kibuuzo kiyiseewo mangu bw'ebanga olina ky'oyongereza ku basomesa bano mu byayogedde yongerezaako mu bwangu tusobole okuba nga tutambula ffenna bulungi ate n'abalala tube nga tubawa omukisa kale ng'okuŋŋamizibwa kwo kuwedde katugende mu kuyigiriza kwa leero we twasimbula twali tutunulira omusajja ono Sulaimaani ono tuzze tumwogerako nga tuli mu kwebuuza ddala y'omu
ayogerwako mu Bayibuli ne mu Korane. Tuza tulaba ebintu bingi. Akati ne tutuuka Kalumanywera we yali nga tulaba nti Sulemaani owa Bayibuli bamugamba okuzimba. Ne Sulemaani ow'omu Korane ne bamugamba okuzimba. Kati banno bonna bye bazimba ndoza episode esembayo twatunuulira ne tubiraba. Kati Haji Twahalubawo tebamugamba kuzimba. Yazimba buzimbi neyanziza Chairman yaŋŋambye nti ow'omukolane waliwo ye bamugamba kuzimba tebamugamba kuzimba ne waliwo neyazimba nga waliwo abamuyambako zimba nga mwe muli amajini nga gamuyambako kuzimba. Okay, kati ne tukiraba nti Sulemaani ow'omukolane yazimba omuzikiti nga kati gukyaliwo batugamba. Ow'omu Bayibuli n'azimba yeekaalu. Kati Kalumanywera waava Haji Twaha yamusimbula ng'agamba nti oba yeekaalu oba masinzizo oba kanisa oba muzigiti oba kibyonna byebimu. Ne batusomera wano aya eri ya 40 mu sura ya 22 sura ya 22 aya ya 40 tasene aya ya 4 sura ya 22 mbadde mbivudde ne mu njogere ntufu sagala nkubwe miggo sura ya 22 mu Korane ne aya ya 40 bwebe yogera byonna ebimenya. Kati ne tubaawo ne tugamba nti lwaki yabimenyanga ebikutula bwe bibanga byonna byebimu. Kati baba boogera abakulu bano nga abasomesa we twakomera tugenda otandikira nga mbuuziza ekibuuzo nga mbuuza ne ngamba nti tulabanga mu muzigiti mu yeekaalu ne mu tutongereko ndooza ne kanisa mulimu ekiga nti ku lw'erinnya lya Katonda. Waliwo alina aya eyo kumpi tugisome munyambeko esimu yange yafunye obuzibu mulangira kayo girina Qur'ani yemwe 22 essuula ne aya ya 40 tusooke tugisome. Tusinziire kwene egamba abo abagibwa mu mayumba gaabwe mu bitali by'amazima wabula olw'okugamba nti Mukama waffe ye Katonda omutonzi songa singa tekwali kulwanirira kwa Katonda naziyizisa abantu abamu ku bannaabwe zandimenyeddwa yeekaalu n'amakanisa n'amasinzizo amalala ag'Abayudaaya n'emizigiti omwogererwa ennyo erinnya lya Katonda, era ddala Katonda ajja kutaasa ataasa eddiini ye. Mazima Katonda w'amaanyi ow'ekitiibwa. Okay, awo we twasinzira nembuuza ekibuuzo mujje mutusomese. Haji ne banne bwe mbanga mukyakalambidde nti omuzigiti ekereziya ekanisa esabo byonna nga mwatugamba nti byebimu. Tubuuza linnya lya Katonda kyono eryatulibwamu ennyo oba eryogerwako kubanga mu aya mumpuliddemu Katonda, erinnya lya Katonda linnya ki erya Katonda ono eryogerwako mu masinzizo ennyo. Semalulo oteredde bakuwa omuzindaalo. Kakati basebo ne banya abatuuliriza watamu Sheikh Muyivu linnya ki? Al-Mahmudu huwa Allah olina eddakiika 10 alladhi khalaqna wa najana wa kharajna min qaumi dhalimin.
والصلاة والسلام على ختم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Mikwano gyaffe abatulaba era abatuwuliriza empuyi zombi, mbalamusa n'ekiramuso eky'emirembe ekyatuweebwa Katonda waffe mu bitabo byombi, mu Bayibuli ne mu Qur'ani, nga mu Qur'ani Allah yatugamba wa idha ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina fakul salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sura ya 6 aya 5 kiramuso ekyo kiri. Ate kuba naffe abagoberezi ba Bayibuli, Matayo 2:19 Yesu Kristo yategeeza bulungi nti yayimiriranga mu bantu n'abagamba emirembe gya Katonda gibeere gye muli. N'olwekyo mbalamusaako era ne mbaagaliza emirembe gya Katonda. Abantu be waffe Ziroobwe naddala engalo nkalumba tumiddeko nnyo, ate ne ntumirako nnyo abakrisitu n'abakristaayo n'abagoberezi ba Yesu abaabukeereza enkokola ku makya ogenda okunyenya ebikindu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, era mbasabira okutuuka obulungi ku mukolo ogw'omwaka guno, ogw'omwaka nga mukyaliwo muli balamu. Sebo moderator, topiki eno nkulu ebuuza nti mu bifo ebyo byonna mu makanisa ne mu mizikiti linnya lya Katonda ki eryogererwamu? Okusookera ddala tusaana tukimanyi nti erinnya Katonda linnya lya mulimu. Nga bw'onoolaba olwaleero buli ayingira mu studio eno ng'akubiriza obanga mwanyuzi bamuyita moderator, naye nga moderator baako erinnya lye. Waliwo ajja okujja wano okumoderatinga programu ng'erinnya lye ddala, naye kati aliwo ye Mulanzi. Tumuyita Katonda kubanga yatonda. Tuli bajulizi ffenna abali mu studio n'abatuwuliriza eyo nti mu Kereziya ey'Abakristo tebasinzizaayo lubaale oba muwanga oba kiwanuka oba omulala. Ne mu kyaki ey'Abakristaayo tebasinzizaayo lubaale na mizimu. Ne mu Baseventh-day bwe batyo, ne mu Basiraamu tetusinzizaayo lubaale. Kakati tubuuza, Katonda ono gwe tusinza mu bifo ebyo erinnya lye y'ani? Ebitabo bye tusoma wano naddala ewaffe mu Uganda, naddala e Buganda nga Bayibuli ne Qur'ani, bitabo byakkira mu nnimi ezitali zaffe zawano. Okugeza Bayibuli bw'eva mu King James Version, kuba King James mwetujja yeva mu original context, mu lulimi lulimu yava, yasooka ogikyusa n'agireeta. Ffenna abali wano tukkiriziganya bulungi nti ekigambo God tekitegeeza Katonda. Ekigambo God tekitegeeza Katonda. So nga ate mu lulimi oluzungu Katonda tumuyita creator. Nina eddakiika 10 ez'okusomesa, ndabayo abanyenye emitwe, obudde bwammwe bujja mujja kusomesa. Bwe tubanga Katonda tumuyita creator mu luzungu, kitegeeza the creator era nga ye Katonda tetunafuna linnya lye, eryo linnya lya mulimu. N'olwekyo Katonda ono yabuulira bannabbi erinnya lye. Era Yesu mu 17:26 Yesu agamba bannanga Abayisirayiri Katonda be yantuma nti Mukama Katonda za abantu bano nababuulira erinnya lyo. Ne 10 Yokaana mmeka? 17. Ya 17. Mukama abantu be wantuma nababuulira ki? Erinnya lye. Naye erinnya lya Katonda yaani? Ebitabo birina answer. Qur'ani etubuulira mu sura ya 20 aya 14, eyo ne sura eyitibwa Taha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Katonda bwe yali ayogera ne Nabbi Musa alayhi salam, yamuga nti innani ana Allah, innani ana Allah la ilaha illa ana. Mazima ddala Musa saana okimanye, innani nze mwene, ana Allahu, erinnya lyange nze Allah. Sebo moderator n'abatuwuliriza, erinnya Allah huwa ismihi dhat, lyerinnya lye ery'obwebanga eryenkalakkalira ekyewuunyisa no. Sebo moderator n'abatuwuliriza, erinnya Allah
tewaliyo kitonde kiririna mu ggulu ne ku nsi. Tewaliwo kitonde ku nsi wano nga bakiyita Allah, teri kitonde mu ggulu nga bakiyita Allah. Naye ate osobola okulaba bakatonda abasigadde ab'ensi nga bagabana amanya n'ebitonde Mukasa, Lubowa, Kiwanuka. Ntegereka bulungi? Aha. Kakati nosa namwe abali mu kyaki mu byo twabale tukyali awo ne tufuna omukisambi wa kapiira nga bamuyita Yesu, Jesus. So erinnya lya Katonda omutonzi yatonde eggulu n'ensi huwa Allah. Ye erinnya lye ly'obwebange yani ye Allah subhanahu wa ta'ala. Erinnya lya Allah lyava ku ntandikwa nga Katonda ayogera ne bannabbi bonna. Bannabbi bonna Allah yababuuliranga erinnya eryo. Bali mu lulimi luno Yesu Kristo yayogeranga kubanga olulimi olwa Yesu yayogera luli related ku Luwarabu. Are we together? Bwe tusoma mu Bayibuli mu kitabo ky'Okuva essula ya 6 layini ya 2 Okuva 6:2, the book of Exodus 6:2. Abasumba batunula baga musajja w'ezirobo ono musome ebitabo, muve mu Kaaya na musome ebitabo. Agamba atya kuva 6:2 ulira bwagamba awo Mukama Katonda n'ayogera ne Musa kuba ali mu Qur'ani ayogedde naye kale n'amugamba nti nze yakuwa kozi nkugambye yani huwa Allah. Bano we baali bakyusa erinnya lye bagwa Yahuwa. Olaba liri related kwani ku Allah. Lyayogera liri litya? Tabangako Jehova, tabangako kubanga mu mujja mulikyusa mbwera era Katonda ono is God, is Jehova, is Simajeira, Simanyani. Katonda erinnya lye ly'obwebange terikyuka, ye Katonda ery'obutonzi ng'erinnya ly'okutonda ye Allah. N'olwekyo ffe tukkiriza nti mu makanisa, mu mizikiti, mu masinzizo gonna ng'oggyeko essabo bwenna ababaayo basinzaani basinza Katonda ayitibwa Allah. Kuba nze ndi wa mukisa mbula eddakiika 3 ku ddakiika za 10. Nze ndi wa mukisa mu library yange nyina Bayibuli ez'enjawulo. Naye zimu ku Bayibuli ze nnyina Bayibuli y'Oluwarabu, ey'Oluwarabu. Mulumba wali ogirabyeko? Banna abakristaayo bano gye basoma Abawarabu. Egamba mu lubereberye bwe nti fi bada khalaqa Allahu, nti ku lubereberye Katonda omutonzi ayitibwa Allah yatonda. Era mu makanisa gali ageeri abakristaayo abasigadde abatali bana batana bakumanya bwe boogera ku Allah tebeekanga kuba bamanya abakristaayo bali mu Bawarabu bakimanye nti erinnya ly'omutonzi yani ye Allah. Tabangako Jesus, tabangako Lord, tabangako God, kubanga bino Jesus Marian Nankani Jews Empire Salvation Union Service. Jesus God go overseas and deceive. Erinnya lye ly'obwebange ye Allah. Kyovula mu Bayibuli eno ey'Oluzungu ey'Oluwarabu abakristaayo bali abali eri bamuyita Allah. Kakati okukomawo ku muganda waffe omusamiza ataliiwo era ekinyweza ekyo teriyo ssabo lyonna gye liri ng'eryo jjajja gwe bayita Allah taliyo. Era bali mu masabo bonna nga bo balaba bali mu masabo bo bakyawukanako kino ekyaffe tebakirimu bo beesinziza bakatonda bawe balala. Teriyo musamize ali awo nagati guno omwaliro kati gwenkubye gwa lubaale Allah teguliyo. Bamwesonyiira ddala ne batumulekera ffe. N'olwekyo nga mmaliriza ssebo modulator lwakadde kompadde omuntu yenna bw'avaayo n'afubutuka mu kyaki naga nti nze Allah simumanyi ng'oyo tumugamba nti gw'otufulumye mufe abakkiriza Katonda. Kyova olaba amawulire gano nabbi ge yajja nago yamwogerako mu 2:16 nti yanafunawo kama yalifuna abunawo. Muhammad ne message yajja nayetegeeza Allah bano bagimanya abakristaayo ab'amazima n'okusinga bamanya abaana baabwe. Oyo mukatuliki tayinza gamba nti Allah si Katonda. Kabeera omuweereza yenna aweereza Mukama ng'alina amagezi amalamu tasobola kukyatula nti Allah si Katonda. Era obisanga mu baana abazze ejjo mu 8 nga ndi musajja mukulu maze n'okukuula manyo nga 2 ab'eddiini empya bano be babyogera nti era Allah si Katonda. Ffe Katonda n'omubuuza Katonda our Lord is Jesus, n'omubuuza Yesu yatonda ki? Wadde akanyinkuli bwe kati akenkana akagina k'envunza nga Yesu ye Katonda aliwa. So nabbi yatugaa nti khayrul kalaam ebigambo ebisinga okuba nga biri valuable nga birungi makalla wadalla byebitono naye nga birimu omuzinzi. Kkiriza nkome wano mbateeke kuba bulijjo buli lwetandika abasumba mbawe ebyokwogera temulina content
webale nnyo Sheikh Aman. Azisa busolo zina luguli huo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Namugerwa Sami webale kuba matabi gano kulwa Yesu oba kulwa Yesu namwenna webale kuba matabi gano olwokwagalwa omwana oyo yazalibwa Mariyamu awatali musajja Yesu. Namugerwa Sami nenalonge endira bweru bannange mwebale kuba matabi bannange ekigamba billahi minash shaitani rajim bismillahi alladhi la yadurru ma bismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Bismillahi alladhi erinya lya mukama katonda eryo la yadhurru twali muntu enna oba twali kirikakibwako kintu kirala kyonna lyoyo katonda awulira mugulu omusanvu n'ensi omusanvu wahuwa samiu era naye awulira era mumanyi. Bismillahi alladhi la yadurru ma bismihi shay'un fil ardi wala fis samai wahuwa samiun alim. Erija lya mukama katonda lyeryo lyebagamba jja kukyogera kitono nnyo tekijagenda wala. Ayo eri mu Qur'ani wano nakubadde nga sikibikuda n'eri wano bismillahi alladhi la yadurru ma bismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiun alim. Erija lya mukama katonda lyeryo lyonni eryogerwako era tosobola kulya kintu nga tosomye erinnya lya katonda, tosobola kusala kintu nga tosomye erinnya lya katonda era amanya ga katonda gatulaga bulungi nnyo. Ekintu kyolya nga tekiriko erinnya lya katonda poteya. Ate bwe tuba nga tubadde tuzeeko mabega nabbi waffe Sulaimani alayhi salatu wassalam yagamba innahu mina Sulaiman innahu bismillahi arrahmani arrahim. Ekintu ekyonna erinnya lya katonda lyokkulu teryogerwako mu kujaajana wabula mu kulikakasiza ddala ku mitima gyaffe ffenna tuli ku biismillah ku linnya lya Allah. Awatali Allah awatali linnya lya Allah poteya. Bannange sijja kwogera bingi wabula waliwo omusajja obumu bwe bakuba amasimu gaffe tumwetondera yatugamba tulekerawo okubeekukuutirizaako mbu abasomi ba Bayibuli. Ekintu ekyannuma kyobudde lwaki tubekukuutirizaako nga Yesu waffe y'omu nakubadde nga muttaka namugerwa wuuno omutumidde lwakulenya matabi Yesu mukkiriza owulidde n'ebyokolwako byonna mbikkiriza yadde n'okubonyabonya kukkiriza naye makataluhu wamasalabuhu ffe kyetukakasa naye ng'amatabi gano oganyenya gano olw'okumutenda tetujja kukola ki tetujja kigaana owulidde naye ngakali mugamba kwekukuutiriza ensansa zino Yesu si yazikola katonda yazikola naye abantu bebakola ki bebazijjayo okuwa Yesu ekitiibwa n'essanyu owulidde n'okuba nti bamukkiriza nti yatumirwa abantu ffenna gye tuli. Anti gwe weeretera okubuuza Ebuuza, ebibadde saagala anti erinnya ndinnyonnyodde oyo akuwadde olusansa yakkiriza nti Yesu gwanyenyeza olusansa ye yalutonda. Yatonda olusansa atuwuliriza kati gobanga Yesu wo gwowadde onyenyeza olusansa si mutonzi tolaba nti nowanjawulo kuwuwe yo owuwaga nga olusansa lwonyenya ye yalutonda namugelwakugambyeko nti olusansa lwa Yesu katonda era baalijja mu kibira owulidde ekibira si kya Yesu ekibira kya katonda n'ebitonda bya katonda gyabijje so tebatemya mu nnimiro ya Yesu. Okay kale so gwe okkiriza nti erinnya lya katonda erinnya eryo eryogerwako mu masinzizo lyerya Allah bwe liti. Kale abatugoberera tugenda kuwummulamu eddakiika ebula nnya okwera essaawa 11 ez'akawungeezi ak'olunaku olwaleero. Tulina obubaka butono nnyo bwe tugenda okugyawo tukwe top of the hour tukomewo n'abasomesa abalala we bali Mulumba tannayogera wejjokolera waali Haji Twaha Lubowa n'omulangira Kaaya Sako ne Ssemalulu. Katumbulemu katono nnyo tova ku Impact FM tova ku Dream TV tova ku Doxa TV nze nga bwe ndaba ye program katudde kulikayo mu kuwummulamu okwo oli wakati mu program nze nga bwe ndaba nze Mulanzi ogikuteekerateekera n'abakulu bendi nabo bonna bateredde dda tuli mu kutunuulira ensonga eno eya erinnya nga bwalabe producer bwatugambye awo nti omuzigiti yeekaalu ekkanisa bye bimu naye nga tuli mu kubuuza ebyogerebwamu erinnya lya katonda ki eryogerebwamu mu muzigiti mu yeekaalu n'ekkanisa tutegeere bwe tuwuliramu ekyenjawulo mweyo mwe balamuzi nga musalawo ddala kituufu be bamu. Kankyukeko kamera kenkyuseemukko
nsooke nzireko ko wano ewa owejjokolera ensonga kyemanyi kati aziwulidde bulungi nziraba gumumpeere edakiika 10 azikozese neyanza nnyo sebo neyanzeege bwe ntunuulira engeri ebigambo gye bisengekeddwa omuzigiti yeekaalu ekkanisa bye bimu naye nga twogera ku bigambo ebyogera mu masinzi agafaana bwe gati ndowooza engeri gyendi mu katoliki nzikiriza nti ekkanisa yeekereziya lwakuba nti olulimi luyinza okuba lukibuka naye kyemmanyi ng'omuzigiti eyogererwayo linnya lya Allah yekka eyeefaanana yekka ayina enkola ze empenda ze n'abamugoberera mu ngeri gye bamutegeeramu mu muzikiti omwo Allah oyo erinnya lye muganda waffe alyogeddeko oli mukojjaawa mutabani wange ng'era ayawulira ddala nti oyo ye Allah yekka ayogerwa mu muzikiti. Ekigambo yeekaalu mu buvu bwakyo mu lulimi wekiva tukimanyi ng'essinzizo naye enyinza okuba nga nja kwongera okukinoonyerezaako kuba tumanyi nti mu yeekaalu mu Bayudaaya gye bakuŋŋaaniranga gye baasinzirizanga nga bakaabya erinnya lya Katonda waabwe gwe bamanyi nga omuyinza w'ebintu byonna. Naye okubeera nga muyinza w'ebintu byonna yajjanga yeebikkula omusaasizi omulamuzi ng'amannya ago bwe gajja gayogerwako nti Juliambo amanya 99 waliwo ebikolwa 99 amanya kati Ibulayimu bwe yali amwogerako nti bwe yali yeebikkulira Ibulayimu yamwogerako nti Katonda bw'ati onfuna kakati yeekaalu eyo yali y'Abayudaaya era mu bino bya yeekaalu we yabeererawo erinnya enkola y'Abayudaaya engeri gye bakakolwamu Katonda waabwe si enkola ey'Abawalabu era olabanga amasinzizo ago gaawukanira ddala. Kakati mu ssinzizo lye tuyita ekkanisa lyo libeera kuŋŋaaniro gye tukuŋŋaanira naye ng'ekigambo kanisa oba ekereziya kyekibiina ky'abakkiriza oyo Katonda waabwe oyo nga bwe babeera bamutegedde. Kati mu kanisa eyaffe enkatolika ebuna wonna eyogererwayo linnya lya Katonda Yesu Kristu. Erinnya erisinga okusinza teriyo linnya lyogerwako mu kanisa y'ekereziya katolika ng'erinnya erya Yesu Kristu lyerinnya erisinga amannya gonna. Saatojja kusiŋŋaana nga mu yeekaalu eri Abayudaaya erinnya teritenderwayo eyo. Ate bwe ntunuulira mu kkuŋŋaaniro oba essinzizo ery'abajjajjaffe bamakolo eyo bandibadde batendereza Katonda Kawamigero, Namugereka, Bujingo, Liiso Ddene n'abalala gafaana bwe gati amannya gamuweebwa. Naye kyannaku eyo batendereyo mannya g'abajjajja oli tebamukoonako kale ne bajja babeera nga jjajja Muwanga, jjajja Munankani, ejjembe lya Lubowa, omusambwa gundi naye noliwulewo nga bakowoola erinnya lya omuyinza w'ebintu byonna nga bagamba nti Bujingo, Semanda, Namugereka. Kati ejja kibeera nti mu ssinzizo lyabwe nsinga kuwulira nga bakoona ku bajjajja. Naye bwe ntunuulira essinzizo nze mwenkuŋŋaana erinnya erikaabirirwamu erinnya eritendezebwamu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyotayinza kusiŋŋaana mu muzigiti. Kale awo nejja kibeera nga enjawulo nnene nnyo nti ekkuŋŋaaniro ono bwe tukuŋŋaanira ffe abakkiriza mu Katonda ono owa ekitabo ekiyitibwa Bayibuli erinnya erikowoolerwamu erinnya erisinzibwamu erisinga amannya gonna linnya lya Mukama waffe Yesu. Era kyetuva tuyimba nti waggulu tukuyimusa ekitiibwa ky'amawanga Yesu tukuyimusa gwe mutonzi gwe mulokozi nze nenyumirizanga mu gwe. Ye mutonzi ye mulokozi Yesu. Nze sigenda genda wala Mukama bampeera omukisa. Semalulu bakuwa omuzindaalo.
basebo ebajja batuuliriza amaani yantudde kumpi era okirinamu obuzibu kubanga ntigiinya ate kigenda mu maaso chairman bakulopera amaanyi nti atiginya abantu bababeera ku nsonga eyo bikoleko bangi amaanyi omukono okuveeyo mu banno amaanyi abadde kijja mukono emabega naabo baaguntigiinya ekintu ekisooka kye twagala okugumiza yeekojja kyayogedde Abebulaniya agamba mu ngeri nnyingi ez'enjawulo edda Abebulaniya essula esokonya olusooka n'olwokubiri ne mu Yokaana essula emu era olunyiri olw'ekkumi paka olw'ekumi-n'essatu bwaya nti mu ngeri nnyingi ez'enjawulo edda Katonda yayogeranga eri bajjajjaffe mu bannabbi naye mu nnaku zino ez'oluvannyuma ayogedde naffe mu mwana bwe yasawo okuba omusika wa byonna era mu ye mwe yatondera ebintu byonna mu Yesu Kristo. Naye mu Yokaana bwe tugambye wali essula emu olunyiri lw'ekkumi olunyiriri lwa 10 okutuuka ku 13 wagamba nti yali mu nsi Yesu Kristo ensi yakolebwa ku bubwe era ensi teyamutegeera yajja mu matwale ge naye abali mu matwale ge tebaamusembeza naye bonna baamusembeza yaba obuyinza okufuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye abataazaalibwa mu nsaayi newankubadde okwagala kw'omubiri newankubadde okwagala kw'omuntu naye abaazaalibwa Katonda. Nsaba basobole banjawo kino kitegerekeke bulungi nnyo nti bwe tugenda mu Bafiripi muganda waffe Amaani yakisiinyizaako naye nti no Katonda yeetuuma Yakuwa eri mu kuva essula omukaaga olwokubiri n'olwokusatu naye ensonga lwaki ekigambo ekyo tekiyoogaanyizibwa nnyo Yakuwa kumufuula yagambye Yakuwa yagamba ati Yakuwala Yakuwa kyokka kati tulaba bw'aba tataddeyo kola twagala kugaba bwe tuti newankubadde Katonda yeetuma amannya ago gombiri ga muganda waffe Amaani bw'agagambye naye yagenda n'ajja wano eri ssula ya 6 kati eno ssula ya 2 n'agamba tolayiriranga bwereere erinnya lya Mukama Katonda wo kubanga mu maaso ga Mukama Katonda mu maaso ga Mukama omusango guli musinga omuntu alayirira obwereere erinnya lye. Olira ebigambo ebyo ye era olunyolo olw'omusanvu nembala ebyo essula 19:12 Abaleevi ssula 19:12 wulira Katonda bw'ayogera 19:12 ye kugamba tulabewo enjawulo wagamba nti 19:12 agamba tuve ku 11 wagamba temubbanga so temulyazamanyanga so temulimbagananga mwekka na mwekka so temulayiriranga bwere erinnya lyange n'okuvumisa ne muvumisa erinnya lya Mukama Katonda wammwe nze Mukama. Ekintu ekisinga obukulu wano newankubadde amannya gali abiri
simanyi yakuwa ne nani ne la ate ono agaye Allah tebamugaseeko tebamugasa naye yagaana banaye Katonda yagaana wadde okumuyita Allah yabigaanira ddala bassebo ne banyabo wadde okumulokompoka yakuwa yabigaana n'agamba atya mu Bafiripi essula 2 olunyiriri lwa 9 Abafiripi essula 2 so kati mukulu mulanze egundi gye waleese ekintu ekyo kye waleese kyakwegendereza kubanga owulira bwagamba era Katonda kyeyava agulumiza ennyo Yesu n'amuwa erinnya liri lisinga manya gonna nti olw'erinnya lya Yesu buli vivi lifukamire eri abo abali mu ggulu n'ab'oku nsi n'aba wansi w'ensi era buli lulimi lwatulenga nti Yesu ye Mukama waffe Katonda kitaffe alyoka aweebwa ekitiibwa. Kati Katonda kitaffe waweererwa ekitiibwa ng'oyogedde ku Yesu nga kojja bwe yagambye. Bw'oyogera amannya gonna gaani simanyi ga Allah ga yakuwa Allah waliwo yamukiise yakuwala ebyo byonna Katonda oba omutyoboola no kwegamba tulekerawo n'okookolima Katonda Semalulu gwenga bwolaba nze nga bwe ndaba omuntu bw'avaayo n'ayogera nti Allah abali mu kutyoboola Katonda kubanga ate n'ekirala weebale nnyo okumbuza ekibuuzo ekyo mukulu muyivu Sheikh Muyivu yagenze n'agamba nti omuntu bw'ava ku Allah aba avudde ku Katonda eyatonda eggulu n'ensi Kurani tesookangawo Bayibuli. So gwe mundabayo avudde ku Katonda yo yagenze ku Allah. Omuntu ava ku Yesu Kristo Katonda gwe yasaawo buli lulimi lumwatulenga buli bibiri mufukamirirenga buli kwegamba Katonda buli bibiri atule buli lulimi lwatulenga nti Yesu ye Mukama ne wabeerawo olulimi olugaana awo lubeera luvudde Katonda eyatonda eggulu n'ensi banga mu Yesu Kristo Katonda yatonda eggulu n'ensi mwategeererwa si mu mannya malala gonna era mbadde njagala kugamba tulekeraawo n'okookolima amannya simanyi sawa 11 saa 10 sawa 6 saa 7 genda okukegamba tubeerenga enkoko ezikookolima ezigera obudde Yesu yekka kimaze okutegerekeka mu nsi yonna nti tolayiriranga bwereere mu linnya lya Mukama ya Yesu oba Katonda lya Mukama Katonda kati Yesu si linnya erinnya limuweebwa Katonda Obatubuuza kibuuzo mbuuziza ono obuuza kibuuzo obwoyo tolayirira bwere mu linnya lya Katonda Katonda Yesu oba Katonda Allah obadde abuuza tolayiriraga bwereere mu linnya lya Mukama Katonda wo Katonda Yesu Katonda Allah Katonda avungisibwa nti kuba Yesu avungisibwa ekyandikibwa kigambye mu Yesu oba ogulumiza Katonda kyaffe aweebwa ekitiibwa naye kati waliwo Katonda avungisibwa nga Allah ate yakuwa ate Allah yavungisibwa yagaana tewaliwo ani yatuuma Yesu erinnya obudde bwo buweddeyo ani yatuuma Yesu erinnya yuli Katonda bw'abanga alitumye Yesu bisimillahi llazi la yadurru ma'a ismihi nakibagambye Katonda yatuuma Yesu erinnya so si Yesu gamba ti erinnya lye erikumizibwa mu nsi nga transitinga ngende wa chairman njagala kati zisabusolo gwali mu kulemezaamu erinnya Yesu
lyemwatula mu muzigiti tutwatula Allah wa asma'ihi n'amannya ge webale nnyo kati otegedde kati katonda ye yagamba yatuuma yesu yawe erinnya lya yesu bisimika ya Allah kalimatullah isa wa ruhullah isa bun maryam so yesu si bwe mwatula mu muzigiti mwatulayo Allah Allah subhanahu wa ta'ala very good nze sina buzibu chairman bako omuzinda abalamuzi bwe bali neyanzeke abatulaba Dream TV n'aba batuwuliriza lwakuba nti waliwo bingi byenkola nga sakabuzooba olw'obutamalaamu ku bannaffe abatudde wano amaanyi eri abo abantuukirira ne bambuulira abamu bwe baddamu ebibuuzo nga baagala nakubalipuleesinga abakutuukirira nga baagala bajjeyo bana ababasomesa kubanga ebimu babisomanga ng'ababisulise nga bakigenderedde kati simanyi okusinziira ku bali ababa bakulabye bo balinga bwe balaba nabo babikolanga bwe balaba naye ate bali wawagambyemu nti ng'osinziira ku nzikirizayo kati bo bwe bakutuukira naye oyo naye ng'atuddamu singa bwe tukkiriza endaba ye erina kubanga bwe bakkiriza kati nze gye ndaba nti pano yaffe eno mwegendereze nga mwogera wadde nga bw'olaba naye manya nti okiikiridde banno olabe nga bo bwe balaba nga muli ba kinywi kimu ako nkayisizaawo kuba nti waliwo abantuukirira baatulistingidde mu aya gye twavuddemu okujja wano nga egamba amasinzizo gonna gaba amasinzizo agaatulirwamu ennyo erinnya lya Katonda kakati bwe baagamenya ayiyo yennyini emaze otulaga nti byawufu kabwegamba singa babadde si byawufu tewandibaddewo kugamenya mannya gaago abasoma nga beekenneenya twalabye abasajja bana oba kati nga bwe balaba wano ku TV ffenna batubalira wamu tuli bana nze nga bwendaba naga oli moderator ono Haji n'atandika okumenya kiba kitegeeza nti moderator ne Haji si be bamu kati n'oli eyawandiika author wa Quran ye Allah yamanya emizigiti nga myawufu ku kanisa kubanga akimanyi naye bano abagoberezi be baagala obikola ki kakati bwendaba ebyo byonna ebiriwo basoosena waliwo omuzigiti tekugenda mu ngatto basoose yeekaalu okikatandike ne yeekaalu ebaamu empya bbiri oba enjuyi bbiri olaba kyeka bwatandise okugamba enjuyi ezebbiri oba ebintu ebyo ebibiri mubeeramu awatukuvu ennyo ate wewasinga obukyafu mu kulaba kubanga baasalirangayo endiga omwaka mulamba ng'omusaayi gwe bateekayo nga gulemagana omusaayi gw'endiga okulegama omwaka mulamba mu kifo kimu nga buli lunaku bakola ki bateekayo kaakati ne wabeerayo
mwebyo waliwo emmeeza oba tebo eyateekebwangako emigaati egitazimbulukusa. Simanyi oba egyo bw'ogenda mu muzigiti ogisanga oba ogisanga mu kkanisa. Tosobola n'ogenda mu yeekaalu nga mulimu essanduuko ey'endagaano. Mu kkanisa sigirabamu, ngenze mu makanisa naagawe. Naye yaffe teriimu. Ne muzigiti nali ntuuseemu kubanga wenjogera wano ku TV bandaba n'abawulira ku TV. Nali nyingiddeko mu muzigiti omukulu gwe bayita National Mosque. Ate n'ekibuli abeewaanira ekibuli nayo nali nyingiddeyo. Naye National Mosque natambula wonna ne bannambuza saalabako ssanduuko teriimu ey'endagaano. Eteekeddwa okubeera mu ki? Mu yeekaalu. Mwana wattu ne kereziya nayo saabisangayo. Nayo nabeerayo saabiraba natuukayo. Wadde Namirembe. Ne Namirembe nayingiramu saabirabayo. Fe ab'amawulire tutambula. Saabirabayo ne Namuŋŋoona nali nyingiddemu saabirabayo. Kitegeeza ki? Nti yeekaalu wano tetukyagiraba. Kati nekibanga tewakyaliwo oba kusinziza mu linnya ki oba linnya ki. Ne tugenda ku kye bayita ekkanisa. Ng'oggyeko ekizimbe eryo nno ekkanisa ne kereziya enjawulo ziro. Ng'oggyeko kye bayita ekizimbe building tyeno kkanisa. Ekigambo ekyo eri gye kiva root word kiva mu kye bayita ecclesia. Ekigambo ekyo kitegeeza abayite. Simanyi oba naye muzigiti mubeeramu abayite. Naye abo be bayita babayita eri okuva gye bali bayingire mu musaayi gwa Yesu Kristo. Anti lwagambye baba bayite. Nze nkugamba be bayita ababeera mu kkanisa baba bayitibwa okujja mu kulokolebwa mu bulokozi obuyitibwa mu ssaddaaka eya Yesu Kristo. Eyajjawo biri eyajjawo yeekaalu. Era yeekaalu evaawo olw'okubanga Kristo yakola ki? Yafa. Bw'amala okufa biri ebyali bikolebwamu sanduuko ey'endagaano biki byonna n'ebyalingamu n'okuwaayo obutta n'ebirala byonna embula byonna ne biyimusibwa ne biteekebwa omwani mu Kristo Yesu. Kati bwe biyitibwa ne biteekebwa mu Kristo Yesu n'abeeranga mu kanisa yiye. Kyokka omuzigiti gwa Allah. Kaakati ekkanisa yani ya Kristo naye ate kitegeeza kizimbe ng'omuzigiti. Nze n'omukkiriza omulala kye bayita ekkanisa. Simanyi oba n'abasiraamu ono ye muzigiti kati kuba nze nsobola okwepronouncingako ti am the church. nze kereziya Nze kanisa. Kati bw'oŋŋamba nti byebimu gwe muzigiti. Masajida lillah. Anti kakasi anti gwa Allah nze kanisa ya Kristo wano Gwatambula. liri kuŋŋaaniro. Kati wali eba efuuse sinagoga Shamulu. Ekuŋŋaanirwamu. Kati olw'okuba ekuŋŋaanirwamu abayite bakuŋŋaanirwawo mu lulimi olufunze mu Luganda si Luganda Luswayiri lwe luleeta ekyo ekkanisa neefuuka ekkanisa. Kaakati njagala mbategeeza neyanzizza ziyinza okummala erinnya erikoolerwa mu ki? Mu ennyo Kanisa.
wandiika gwali awo ennukuta eya y h w h Yahwe. yaho ndowooza batandise eryo okulyatula wamalanga Kweruma lulimi. si kweruma lulimi kizibu okulyatula Seriko na nyukuta mpeerezi. teriiko mpeerezi bwe lyajja mpola mpola nga lijja likola Adonai olina kati katukola Adonai kuba lisobola lyatula eryo lye baawa Musa n'ateekako Adonai n'ateekako omuyinza w'ebintu byonna n'ateekako mukama wange n'ateekako gundi erinnya eryo ne lijja olwaleero lye bayita Yoshua Ulakoze. gwogamba Jehova naye si kyekyo Yoshua ne litegeeza Katonda alokola oba awonya kuba omulokole kya Luswayiri mu Luganda kitegeeza Katonda awonya najja n'ayingira ne bamuteeka mu lubuto lwa Mariya oyo Katonda akola ki awonya najja n'afiirira abantu be n'atuwonya kati ngenda kusomayo olunyiriri mu Bakolosaayi essuula namba 1 Pawulo agamba. Ye Pawulo Bakolosaayi ba Pawulo. Bakolosaayi ba Pawulo kisoboka naye baluwa Baluwa ya Pawulo. Uyo uyitako. Hadisi. asoma bw'ati sula tandisa n'olw'ekkumi n'ebbiri nga twebaza kitaffe eyatusaanyiza ffe omugabo ogw'obusika obw'abatukuvu mu musana eyatulokola ani atulokola Kitaffe. eyatulokola mu buyinza obw'ekizikiza n'atutwala mu bwakabaka bw'omwana we omwagalwa mwe tubeerera n'okununulibwa oyo kyekifaananyi kya Katonda atalabika omubereberye w'ebitonde byonna kubanga mu oyo ebintu byonna mwe byatonderwa mwani mu Yesu oyo Katonda alokola kuba tugambye alokola n'agenda mu maaso ebirabika n'ebitalabika eby'omu ggulu n'eby'oku nsi oba nga ntebe za bwakabaka oba bwami oba kufuga oba masaza ebintu byonna byatondebwa ye ani ono omwana kati gwe bw'ogamba tutonderamu Katonda asinzizibwa mu kyaki ono Yesu ye yatonda nga Katonda yabimuwa ye yatonda Ulizo olunyiriri naawe. okutegeere era ne ku lulwe naye ye w'olubereberye mu byonna era ebintu byonna bibeerawo mu ye ne Allah abeerawo mu ye anti yabitonda mu Yesu anti ne Allah abeerawo mu ye yabitonda ye yennyini era teriiyo wano kissa kitali mu ngalo za Kristo yasinzibwa mu kyaki simanyi oba sheeka ne mu muzigiti Yesu Kristo yasinzibwayo obwedda okubuguta omuzindaalo gumuwe gugu Kasoke ngobe sitani. yenze Ya. otandika okumputa sitaani akimenyewo akimenyewo nze siri sitaani lwaki oyinza okugamba nyinza otakikonyezaawo ekyaga ndi ndimu sitaani oyinza okuŋŋamba ekyo Atugamba mu ssuula esembayo nti sitaani abeera mu Minajinnati wannasi. ali mu ggwe. naye si yenze Ekyo kituufu. olwoba oŋŋambye nti ali mu Mugoba akuveeko. togamba nti ngoba sitaani Ye ngoba ogamba nti ngoba sitaani. agamanya ali mu Ne kifuba kyo bekukomeramu era mba nkungobye sitaani.
naye nkusaasire kuba kusonyiwa engeri gy'olitwala tewakava mu kisi kusonyiwa. Sebo neyanziza nnyo akazindaalo era netondera bannamukutu be nalekawo nti bannange nabalekawo olw'ensonga nti sigendera mu nsonga zitakwatagana na kukkiriza kwange. Kati sebo eyo ensonga ngimaze. Ensonga enkulu baseeka bayogedde bombi basiraamu bannange naye ze sikwatagana nabo. Allah agambye bw'ati mu Qur'ani. Allah agamba mu Qur'ani mu ssuula ey'enkaaga-mu-ebbiri manya ey'okubiri aya ya nkaaga-mu-bbiri. Basoma bwe wati kansome kuvuunula. Mazima abo abakkiriza abasiraamu n'abo abayudaaya ab'omulembe gwa Musa n'abakristaayo ab'omulembe gwa Isa n'abo abaswabiriina abataasinzanga balubaale mu Bawarabu n'oyo yenna eyakkiriza Katonda omu mu bo n'olunaku lw'enkomerero ate n'akola n'emirimu emirungi, bonna balina empeera yaabwe awali Mukama waabwe era tebalina kutya era bo si baakunakuwala ku lunaku olw'enkomerero. Simanyi simanyi kati ye Katonda amanyi wanaabasasulira. Nina aya endala bbiri kansooke nazo nzireete. Allah subhanahu wa ta'ala ansaasire. Nsoma aya ey'essula ya 7 aya ya 18 nensoma ne aya endala ya 17 aya ya 10 nensoma ne aya ey'okusatu ya 20 essura eyitibwa Taha aya ey'omunaana. Kansooke n'eri esooka surati Isra essula eno ya 7 aya ya 18. Katonda agambye bw'ati: ne Katonda alina amannya amalungi, talina limu alina amannya amalungi, kale mugamusabise. Ekitegeeza bano bwe babeera ewaabwe basabira mu linnya ddala erya Allah. Yesu Kristo. Ne bano ne basabira mu ddala, ne bali mu ddala, naffe ne tusabira mu lya Allah subhanahu wa ta'ala. Era muleke abo abakyusakyusa amannya ge ng'ono bw'agambye mwamuyita Yesu, muge tumanye erya Yesu teririmu Kristo. balisasulwa. Balisasulwa. Katonda ajja tusasula ku lunaku lw'empeera. Abo abakyusakyusa amannya ge balisasulwa ebyo bye baali bakola. Ngenze ku aya ey'okubiri eno ya 17 aya ya 10 eri ebadde Arafu eno Isiraali eno ey'okumi agamba bw'ati Allah subhanahu wa ta'ala, bagambe nti kamusabe Katonda oba musabe omusaasizi mu ngeri gye muba musabye, ku ngeri ezebbiri kiba kyekimu. omusaasizi n'omuki kamusabe nti omusaasizi, kamusabe omusaasizi engeri bagambe nti kamusabe Katonda koma
Allah subhanahu wa ta'ala oba musabe omusaasizi engeri zonna ze muba musabye ku ngeri ezebbiri kiba kyekimu alina amannya amalungi agasingayo wabula gwe Muhammadi tokangulanga eddoboozi lyo mu kusaba kwo era tokukwekanga nossa nnyo wansi eddoboozi wabula noonyanga ekkubo eriri wakati w'ebyo byombiri. Yesu bw'agambye osabanga oyingiranga mu kisenge oba kemukola nyenze ku lwokusatu eno sura ya 20 surati Taha Allah agambye olunyiriri lwa 8 esura ya 2 olunyiriri lwa 8 Katonda omutonzi tewali katonda mulala asinzibwa okujjako ye Allah alina amannya agasinga okuba amalungi. Kale okusinziira ku aya esatu ezo z'ensomero amanya agasinga okuba amalungi abantu batsinza Allah subhanahu wa ta'ala okusinziira sebe ekibuuzo kye waleese nti mu yeekaalu mu sinagogu mu kereziya mu kanisa mu muzikiti awasinga okwogerera ennyo erinnya lya Katonda boogerayo linnya ki? Amannya mangi. Kati mwere muba mwezinzeeko Yesinga ku Yesu Kristo. Yesu si linnya erinnya ly'omwana wa Yesu wa Katonda Yesu erinnya ly'omwana wa Katonda lyeriwo Yesu Kristo. Katonda awonya. Anyi tukuwulidde abalamuzi gye bali webale nnyo mulumba bakumpera omuzindaalo bomaliriza ndyoke ngende eri abawuliriza. Neyanziza nnyo abalabi baffe aba Dream TV, BTV, Doxa, Impact Radio yonna gye musinziira otuwuliriza ab'ebusoga mwenna manye nti kwe muli mutuwuliriza n'abali ebunyolo n'embaale ate n'ebweru w'eggwanga lyaffe Uganda. Lino eddoboozi lyayisa mulumba akuboozaako nenkwagaliza puroguramu yaffe eno ennungi nga bwezootuwuliriza nange kangatte eddoboozi lyange ku maloboozi g'abapanelisti bannange abasoose okwogera. Sigenda kwawukanako nabakkiriza bannange mu Kristo abasoose okwogera, omukatuliki n'omusevenesidde yadde nga amannya mu nzikiriza gaawukana naye neebaza Katonda ensonga gye tuliko nti sigenda kwawukana nabo okuleka okunyweza kye boogedde mu biwandiiko. Naye mu ngeri emu oba endala ndabanga aya moderator muviriddeko ekibuuzo tubuuza ffenna abamu bagivuddeko nga nsookera ddala ne Haji Twaha Lubowa nti tisijabaddeko ate abadde atuwa birala kubanga bwagamba nti alese essula 3 essula ey'omusanvu Suratul Araf n'ey'17 Bani Israila n'aleeta n'eyabiri aya ey'omunaana Suratul Taha. Zibadde ssebo moderator nga bwe weetegereza ennyo ne chairman abadde alinga atuvuga okutujja ku mulamwa kubanga aya evuddeko ekibuuzo kya leero eri mu 22 aya ya 40 ate Haji abadde atuwa amannya. Kati njagala owulirize aya ya 40 ndyoke ntagulula Bayibuli ekibuuzo we kyavudde nti kati okusinziira ku kino linnya ki? Esoma bweti aya ya 22 sura 22 aya ya 40 Suratul Taha, Suratul Hajji aya ya 42. Njagala se moderator ne chairman mu following bulungi muwulirize Haji kyabadde atuvugiramu kibadde kirala mukko
aya ya 40 egamba bweti alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa alladhina qalu rabbuna Allah walaula daf'u Allahu an-nas ba'dhuhum bi ba'dhi la huddimat sawami wa biya wa salawat wa masajid yudhkaru fiha ismullahi kathiran. Zisabusolo ulidde Oluwarabu kaswa wamasajida yuzharu fi Allahu al-kathira. Bas kati sirika erinnya lya Mukama Katonda abo abajjibwa mu mayumba gaabwe mu bitali bya nsonga bya mazima wabula okugamba nti Mukama waffe ye Katonda omutonzi. Songa senga tekwali kulwanira kwa Katonda n'aziyiza abantu abamu ku bannaabwe atandika zaalimenywedda yeekaalo ekyo kimu n'amakanisa ebibiri n'amasinzizo amalala g'Abayudaaya sinagoga ebyo bisatu n'emizigiti ebifo amanya g'ebifo ebikuŋŋaanirwamu gali 4 gasingawo ebifo byamenyebwako bya birundi bamenya 4 tebisirikawo omwogererwa ennyo erinnya lya Katonda. Kati moderator n'atukwatirawo kati mutuwe mwe bapanelist mutuwe erinnya ki eryogererwa mu makanisa sinagogi yeekaalu n'emizigiti linnya ki? Kati nze wano neneebaza abakristaayo nti boogedde bulungi okubira ddala mu ndagaano enkadde. Haji bw'amala n'agamba nti lindako omwogererwa ennyo erinnya bannaye linnya mannya linnya. Kati Haji mumanyi nti abadde atuvuga nga atuleetera mannya anti mumanya mulimu erinnya manya linnya agambye linnya zisabusolo kwegayidde nasirisenga ataliiwo n'oyogera zisabusolo nze nawulidde vuluka wandiika modeta yatugaidinza okuva ku luberyebirye programu eno tugikyusiza bwe tuti kati gwe sirika bonira nange mpandiika erinnya eryogerwa mu kanisa mu sinagogi mu yeekaalu n'omuzikiti liteekwa kuba linnya si mannya. Kati nze neneebaza nenga nti kaaya weebala oyogedde Sonko n'ayogera neneebaza kati kyengattako erinnya eryogerwa mu sinagogi mu yeekaalu n'ekereziya n'ekkanisa n'omuzikiti Yesu ate asese lwakuba lyerinnya. Kati kankuwa ekyo lwaki nkyogedde bikolwa ajja n'ayogera bikola Batume essuula 4:11 kubanga tewali na linnya wansi w'eggulu eryaweebwa abantu eritugwanira okutulokola. Kati erinnya abagenda okubogera ku Katonda okusinza n'okumusaba n'okukola ki balina linnya limu eryaweebwa abaki abantu bonna. Kati lyerinnya lya Mukama waffe Yesu. Kati bwe mpulira omuzikiti nga teririiyo ekyo kiba kirala ate nga bagumenye ate kati bino bijja Haji kati ogenda kuba ng'oyogera Haji mu kyoli mu kusimba babanga bali bakugambye erinnya eryabaweebwa liweebwa abantu lyerya Yesu bana aba Bayibuli ne mu muzikiti linnya erya Yesu lyeryogererwayo agambye Yesu Katonda. emenye ebifo 4 omuzikiti tegulimu kati ono nabuze ekyogererwayo erinnya eryogererwa mu bifo ebyo 4 linnya ki ye mugamba ate omuzikiti gyeriri omuzikiti kweguli bakumenya kati nemwogerera yaani linnya ki twogererayo kati muzikiti bwe beeyogererwayo Allah sheeka atudde mu ekirala libadde ki mu yeekaalu naye mwogererwamu Allah nga bakyaba mwogereramu seka yali sokoleke yalinya ku kituuti ayogerera wange Doctor naye
naye bwe mbadde mmaliriza okuwuliriza nentunula mbadde mpita ku luguudo actually mbadde mumulaba nameraka naye nga mpita ku luguudo naye ndaba omuzikiti yeekaalo ekkanisa nakyekirala kereziya nesinagogo nesinagooga nekyenzigiranga bwe mbadde ku luguudo naye ndaba nga nze ku luguudo naye kuliko ebidduka ebirala kuliko loole kuliko paaki tukutuku kuliko turakita bona n'ebirala ne tukutuku ndaba ng'enjawulo y'ebintu ebiri ku luguudo ebitambula kyekigendererwa kyabwe okuyita ku luguudo lunakubo oluguudo lwendulabanga ezi oba oluguudo lwendulabanga amasinzizo gano gonna galingabola ebintu ebyo biyita ku luguudo naye nga sabiti egenda kulima loole nga yeetise kasooli baasi esitudde bantu kakyamagezi ne ganzigiraku amasinzizo gano gonna kigafaanagana tekisoboka kuba nti ekiri mu muzikiti kiri ne mu kereziya tekisoboka webala nnyo tekisoboka abali mu muzikiti bwe babeera nga baasi abali mu kereziya bayinza okuba nga bali turakita ku kirala kintu kirala kugamba genda okulabanga mahanja agenda okubatabula abalowoozesi nti byonna bifaanagana wakiri puroguramu ekobawo bwikijja kubanga mulowooze nti mwenna mugenda wamu esiteme ya turakita nenyero esiteme ya baasi iyo baasi station gyetuusa abantu esiteme ya loole katale buli kimu kikwegerera eri nga kiriko wekiraga mbeegayi filosofe bagamba tebifaanagana ebalimba munnange mugenda okubinya turakisa omusajja abatwali ku faamu ababate baliko gyemulaga muleke okutuuka gyemulaga nga mumulowooza mugenze ku faamu omuntu bw'aba tusaba baasi mwababadde bagenda ku katale nga baali badde kuloole kugendera ku kirala mwegendereze ebintu byemutudde omuzikiti ekkanisa oba kereziya yeekaalu tebifaanagana sinagooga ate tebifaanagana na teepo ya muyimbi omuyimbi alina gyalaga nebbuda we omuyimbi omulala alina gyagenda n'obuyimbi bwe ekintu ekiriko ekiyitibwa ekkuŋŋaaniro ekereziya oba church oba ekkanisa nabyo biragawalala tuyanza tuyanzege dokita mulumba kakongere eddakiika zo eddakiika ze 5 neyanziza sebo ya mukadde waffe sebo twebaza bwebaza ekisa katonda kyakutaddeko kubanga otulungamya ffe ababeera wano mwattu nobeera nga ne bwoba obadde otambula oba olina byobadde okola nga bwe biriwo ebingi ate totulekerera nze nga nze sinema kwebaza katonda ku lwekyo lwaki ntandise bwe ntyo nti haja abadde atuleetera mannya ng'asomye aya ze zino 3 zenamenye naye ng'ate aya evuddeko ekibuuzo kye twanukula egamba linnya kati nze nene tulunyi lwa bayibuli lutuwa guidance nti wansi w'enjuba kata nobeerawo ng'oli wansi wa njuba ng'oli muntu baatuwa erinnya liri litya liri limu naye erinnya lino ngenda ditaagula lwaki liri limu kaakati wansi w'enjuba kubanga likiikiridde katonda erinnya lino katonda naye lyagonzebwamu ne lijja
abantu ne balaba ne nannyini linnya ne bamulabako naye nga Katonda. Kati Yesu bw'ajja mu nsi erinnya lye lituweereddwa nga lya Yesu erya Katonda okuva ddala mu ndagaano enkadde lyali kitaffe naye nga yoonazze mu ndagaano empya erinnya lituweereddwa. Kati Abayudaaya abaali bategedde Katonda okusooka amawanga amalala baakaabiranga Katonda okumusinza okuwaawukana mu mawanga amalala nga basaba erinnya lya Abba. Abba kitegeeza kitaffe. Tebaasaba Allah kubeera Abawarabu ababaliraanye tosobola kugamba nti mu linnya lya kitaffe Allah. Ne Allah talina waagambira nti nze Allah ndi kitammwe. Kati Katonda eyatulondera erinnya mwe tuyita okusaba n'okusinza n'okumukaabira nga aya eno weegambye tuginnyonnyola. Erinnya lino teryali lya Allah. Lwaki? Bw'osoma Bayibuli eno Yesu agamba ngazze mu mubiri mu Yokaana essula 5 enjiri olunyirwa 23 laga nze najja mu linnya lya kitange naye ate temunsembezza. Omulala bw'alijja muli kaddemu ako kaddemu. Yes, Yesu ayogedde naga nze bwe nali nva eri okujja najja mu linnya lya kitange. Abba. Abayudaaya mwesinzizanga nga lyerinnya erikozesebwa kati Yesu lyayambadde mu kanuli kyabadde anyweza nekaya kyabadde atunnyonnyola. Ekyo bwe tukimala hagisooka olindeko owanika omukono eddakiika zange tezinnaggwayo. Anti wano bwe tukirabira nti bw'obanga osinza Katonda mu kkuŋŋaaniro kanisa kereziya teriteekwa kubeera linnya lya Allah. Lwaki? N'omuzigiti nsaba owulirize ekyo oba ogenze kukola nsobi kubanga Bayibuli etuwa guidance egamba bweti Bakolisa ekisooka 8 layini ya 5 kanjabula ennyiriri zijja kuwerako 2-3 kubanga newankubadde nga waliwo abayitibwa ba Katonda oba mu ggulu oba mu nsi nga bwe waliwo ba Katonda abangi n'abaami abangi naye gye tuli ffe waliwo Katonda omu kitaffe. Kati ono ate ayongera kunyweza kumbuuza bannaye muwulidde Katonda ayawukana ku bakatonda tonda abalala mu makuŋŋaaniro ateekwa okwogererwamu erinnya lino kitaffe. Yes. Allah kitaffe. Asiwulira nze nsomesa kaakati kino bwe tukimala nti weebaayo Katonda ayogerwa mu siizo nga si kitaffe oyo si Katonda. Kati ono abuuza nti ate erinnya li kitaffe erinnya Abba ate Yesu atirindako ono bw'oba obuuza bwotyo kale kankongereko ekiwandiiko mbadde sigenda kireeta. Isaaya essula ya 63 olunyirwa 16 obuuza nti kitaffe erinnya olunyirwa 16 lugamba bwe luti ndutuuseeko olunyirwa 16 lugamba bwe luti kubanga gwe kitaffe newankubadde nga Ibulayimu tatumanyi so ne Isirayiri nga tatukkiriza gwe ayi Mukama gwe kitaffe omununuzi waffe okuva emirembe n'emirembe lyerinnya lyo. Ate najjalabikira mu Yesu. Najjalabikira mu Yesu. Mu Isaaya 9 nti azaliddwa kitaffe waki. Eyo gye mbadde ndaga kati ono mu kanule kigwasimbye nekaya n'amusimba nti erinnya eryogererwa mu makuŋŋaaniro lya Katonda kitaffe Yesu. Katulaba mukawedde kati dokita atusabe n'agamba ekibanga tekinyonyese waakiri tukitandikirako wiiki ejja kubanza kirinako ennyiriri eziwera. Nze njagala sooka kukoma wano yadde mbadde sinnamuwa mukisa abadde omuwadde abuuza ayagala kubuuza naye Sekamaani yagambye Bayibuli ey'Oluwarabu Katonda emuyita Allah era lidako omusumba oba pasita ayimiridde ku kituuti mu church oba mu sinagogo
ajja kwogera Allah lyerinnya eryogerebwa wonna okusinziira ku zinennya kiwedde kamalirize kamalirize kale nze maliriza bwe nti se omwami moderator ndeke Yesu teriiwe lindako bwe mba amaliriza Haji oyogedde bulungi tetwagala kuwakana buwakanyi naye seekamaani ono anyinaanyi olwaleero ayogedde ekintu nga nsobi mwami moderator ne chairman nsaba munyambeko nze engeri gye ntegeera abantu abadateesa wano agambye nti Katonda sirinnya mwakiwulidde Katonda sirinnya wabula linnya lya mulimu n'aleeta essuula nze nga mpulira ate namwe mukiwulidde 2:14 suratu Twaha n'ayogera Oluwarabu n'ayimba innani ana Allah nga tuwulira kati mbadde nsaba Kaaya ne moderator ne dokita waffe gyali abikula essuula eyo bwe bibanga erinnya Katonda sirinnya nga mulimu atuwa erinnya lya Allah ali mu aya mu Luwarabu yani kuba Allah litegeeza Katonda balivunudde ate nga baga nti erinnya terivunulwa lya bwebange kati mu Qur'an sindako toyogera kati erinnya lino Kaaya aya gyasomye mu Luganda kiki ekiriwe waliwo ki okay 2:14 tugera tandikirawo era tujja kwongerezaawo tubuuza omuzigiti yeekaalu ekkanisa sinagoga n'amasinzizo amalala gonna bwe kibanga Katonda asinzibwamu y'omu nga bano bakyakalambidde gonna gatwala mu kifo kimu abasinzizaamu tujja tandikiraawo tugenda ffenna wantu